Ensinkano eno ebeereddewo mu kiseera ng'ekiragiro eky'okuggya ababadde bakolera mu bifo ebitagoberera amateeka mu kibuga ebyenjawulo nga kikyagenda mu maaso n'okuteekesebwa mu nkola mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo oluvannyuma lwa kino okutandikira mu kibuga ekikulu Kampala. Bw'atyo omuteesiteesi omukulu owa Minisitule ya Gavumenti ez'ebitundu Ben Kumumanya asinzidde wano n'ayanja ebivudde mu nteekateeka eno ng'era alaze nti ebibuga bitandise okulabika obulungi. Ripooti ze tufuna zigamba nti abantu abangi basanyuse nnyo okulaba nti kati etawuni zaffe zigenda kuba nga zirabika bulungi. Ate n'ekirala tubali tulina ebifo bingi mu butale nga tebirimu bantu. Ate obutale bwe bwandibadde bulimu abantu abasuubula. Mbutambula nga kugenda ebweru. Butuuka mu supermarket zino enene oba malls zikulaga nti kino kiri wano n'ogendayo teri byakugamba nti nyina kubeera ku street kubanga omusuubuzi agenda kunsanga ku street agula ebintu byange. Kumumanya bw'atyo ategeezezza nti oluvannyuma lw'okussa ekiragiro kino mu nkola kati batunuulidde okuzzaako ekiragiro ku maloboozi agawoggana oba noise pollution era mu bibuga by'eggwanga ebyenjawulo. Wabeeramu ebintu bingi ng'abantu bakuba osanga bayomba nnyo walimu bakuba ebidongo, so twagala kuweereza another instruction ng'egenda kwogera ku noise pollution kulaba nti waliwo entegeka eteekebwawo kulaba nti abantu balina emigendera gye bafollowinga bwe bakola emirimu gyabwe. Tujja kutamu n'ekirala ekya environmental protection, waliwo ebintu bingi ebitakolebwa bulungi nga bwe twagala, n'olwekyo kati tujja kubeera nga tubabuulira nga leero ate temutuwandiike. Ebitundu okuli Luweero, Nakasongola, Mukono bye binokoddwayo ng'ebikyasinze okuvaamu omusolo ng'era Kumumanya asabye abakulembeze mu bitundu ebirala okulabira ku bino. We have not received any efforts in the town council, so we want to call upon you to go down, supervise the town clerks and make sure that the town council, starting with those on the highways, are also organized. Major General David Kasura Kyomukama ng'ono y'ateekerateekera Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi asabye abakulembeze bano abaddukanya gavumenti ez'ebitundu okutegeera obukulembeze bwabwe mu bitundu nga bwe kyali mu myaka egy'ekyenda. Mbadde mbagamba bakaawo nti olumu baba bambala amakooti n'amasuuti ne batuula mu maofiisi nga tebamanyi ki ekiri mu bantu eri wansi. Ekyokubiri mbakubiriza ne mbagamba nti bo be bakama baabo abantu, for example ba DVO abali wansi waabwe, era mbagambye nti be balina okukozesa ba DVO ng'abantu baabwe, bakozi baabwe. Ne mbagamba nti buli DVO reporting ewakawo amukolere kye tuyita vaccination schedule. Bo abamu ku beetabye mu nsisinkano eno baagala gavumenti okwongera ensimbi mu by'obulimi n'obulunzi, okunoonya akatale, okusembeza obuweereza mu bantu, okwongera okubangula abantu wamu n'ebirala. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.